Katutandike n'akatambi kano akalaga butya bbaasi eyabadde munnange erimu abaana b'essomero ababadde bagenda okulambula gye yeetomeraganyemu ne train. Bangi mubadde mwebuuza nti kino kyatuuseewo kitya? Okitegeerera ng'abasinga mulimu kuba nti n'omusango mugusala mu bukyamu. Kagudde kyayise ogamba otya akatambi kano njagala obeere ng'ate okalaba bulungi. Kaakati munnange ndowooza omugoba wa bbaasi ne yabadde etisse abaana b'essomero yalowoozezza nti no munnange ajja kusobola okuyitawo speed, naye nga ye babadde baamuyimirizza dda era nga baamulaze dda nti waliwo train munnange ejja, wabula yabibaze bubi okukakkana nga munnange ate train esanze bbaasi eno, akabenje kano ne kabeera nga kaguddewo era nga kitalo nnyo kitalo ddala. Ye omu ku bakyala aba ed teacher yafiiriddewo. Ed teacher yoyo gwe tuli mu kuba nti naate tukulaga bambi nga tabitegeererako ddala. Okusinziira ku mwami ono avuddeyo n'alyoka agamba nti mukyala we munnange si musomesa naye yabadde amuwerekeddeko oba yabadde atambudde naye abeere nga alambula era munnange teyasobodde kuba nti nno asimattuka. Kitalo nnyo kitalo ddala. Kakati ono ye mwami afiiriddwa mukyala we mu bbaasi. Osobola okubeera otaata akabenje kano ekisinza tukaleta omukwetegereza omugoba wa bbaasi kuba nti bamukubidde egundi namugamba nti train ejja siba. bamukubidde eŋŋombe ababoodabooda abadde balina naye kati ye ndowooza adde amanyi nti agenda kukola ki yitawo mangu agisooke yatategedde nti train ekola ki edduka. Ndowooza badde amaliriza bwati okumalako nembuga kiki abaana babadde baddawa mbadde mubaawo twetuka ku ssomero naye nga tugenda kufiiridwako. ssomero baliyita batya? Mwebaza high school Mwebaza high school Wakiso oli omukyala waliwo omukyala gwe afudde mukazi wange yani amanyi kyaba muyita Grace. naye musomesa simusomesa naye nabadde nazze naye nga nambye ngende naye nadde nazze naye okuveeka nga ngambye ngende naye naye agala genda alambule ekyomukisombi nti munnange takoze eki kusomero lino okolako ngani nze ndi tica odi tica wesomero eryo. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Tugenzeeko ewa pastor. Pastor ono bannange etaggwayo. Akkiriza tubeere nga tukuwa akatambike. Aliko omugambo gwavuddeyo n'abeera nga ate atema ku mukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda. Atwogera ku President Yoweri Kaguta Museveni. Bibino akkiriza tubeere nga nabyo tubikuwa. Aba South Africa babano omama Museveni yali ebibumba bya Janet omama Museveni yawasa muwala we omama yawasa Natasha omama. Okimanyi nti Museveni bamwanjula let us welcome the president and mama navayo ne muwala we. Nti kati ate mulinzi amale okukaaba mu mugambe nti ate alina lubuto lwa Museveni. Omama ani alina olubuto lwa Museveni? Natasha omama awakana kuba ku simu yange +974339339 tomulabangako nga bamwaniriza mbunaze ne maama. Mama njagala ndi wano ku bitaali wa ndege yagwe kuba ku simu yange nkubuulira ebisingako.
Tukiriza tubelenga tubuzaako ku mikwano gyaffe wano Wammanga Nakasujja Sharon webale kuba nti naate kwoli Betty Wonders ogamba otya Tasha tukutumiddeko twagala okubuuzaako ku Amazing ate era twagala okubeera nga tubuuzaako ku Kagudde Choice webale kuba nti nokwoli Musuwika Sise ogamba otya tulina mukwano gwaffe ayitibwa Nachaze Joyce tulina Gladys webale kuba nti naate nawe kwoli na Sonko Zainab ogamba otya mukwano twagala okubeera nga ate tubuuzaako ku Namulindwa Aprosi katweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti naate etufuna Godfather wuno avuddeyo n'abaako amagezi gaawa Chosen Becky oluvannyuma lwa taata Chosen Becky okuba nti nno ate avaayo n'abeera nga alaajanira bannayuganda okumusonderako piki kaakati ye Godfather amagezi gaawadde Chosen Becky ge gano. Tata wa Chosen Becky tumusondere piki tumusondere Chosen nawe leta sente Chosen Becky leta sente tumusondere piki omutima kakane andi kye yazokola halabenga akuswaza kubanga abakulwanyi bakube ekigo bakusuule bagulire babbuloga bakuswaze mu bulimbera kiganye ekyokusuula kaine basalawo okukozesa tekiniki gye bakozesa okusuula Jamalu Waswa balete taatawo hakuswaze mweswaze ogwe ne taatawo olw'okuba ali mu buli obuzadde obufu obuvundu obwemasako obuyina agatima agabi lw'okuba omwana akuze n'omukazi mukazi talina kulaba ku mirembe kati lwakuba abaana lubaala anyiga obusajja obwo n'abwavuwaza ne bufanga bunaku bukula bunaku kuba lubaala bulaba emitima nga mikyafu nnyo ate abaana n'abasitula ne babeera bulungi naye ne bukulanga bufuta bunaku tukasondere piki nti yiiyo omutima gukake tulabe kyekanazzaako ekirala gwe wawonye toli kitange wabadde ojja kufa nga tozzeemu kundabako yadde okumpuliza nga ne bwaba neiba ku kyalo simuziika kuba nkimanyi oba ojja kundaba nga ne bebeera famire kisigirinnyamu ku lwakuba gwe nze bwe ntyo tesikiriza muntu kukola bintu binsaanyaawo nga mmulaba olwakuba taata abataata tewalabirira tewayola niye gwe oyagala buli kimu abaana bakikolereko pisito mbu taata kyovola lubaale yakulaba n'akwakuwaza ate ye n'amuyisaawo kuba obugagga mu famire mwebuli naye lubaale yagaana bukuwa n'abuwa abaana n'abawa n'amagezi agamutegeera n'agakujjaku kubanga akatima ko kavundu yakulaba ng'olina ogutima ogubi ne ku baana b'ozaala ne bakukozesa kwegya emyaka bakukozesa ebintu by'ekisiru tolina bugumiikiriza tolina kubuulirirwa tolina kufumiitiriza nze nasooka kayaniya abasirikale ne mbaga bannange nze sinnategeeraganako n'abachairman bange nti ngenda okulaba president nze siriimu mubagenda okulaba president n'erinnya lyange saalisaayo kati bino ebyokutuleeta ekyankwanzi ekyamazima tetwabimanya byatugwirako awo ku airport naye ng'ate bwe baali batuwandiisa waliwooko bachairman okutugamba nti bannange wajja kubaawooko n'omukisa ogw'okulaba president kati abaagala okulaba president mwewandiise bw'oba toyagala kulaba president oli waddemu erinnya lyo obutalikola ki obutaliteekayo era twakisigala netukitwala nga bwebakola ki bwe batugamba naye nga mu kulaba president tebaatugamba nti mugenda musisinkana wano oba agenda basisinkana wano kati ffe abasinga twajja namba esinga yajja emanyi nti buli omu afuluma ava ku nnyonyi kugenda waabwe twalabira awo nga batugamba temugenda kugenda mu bantu bammwe tulina gye tubatwala gye mulina okubeera netugamba nti kiki kino bwe tweyongerayo eby'omubaka Muwanga Kivumbi tebinnaggwa oluvannyuma lw'okuvaayo n'abeera ng'ate alumba Jeno Muhoozi ne famire ye kaakati nno bannayuganda bavuddeyo b'abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne babeera ng'ate bamulabula bavuddeyo ne babeera nga bamulabula era ne bamugamba nti ssaawa yonna waddizibwayo biyinza obutabeera birungi akatambi ke kano Anita Mongo oyo Mungu yamukubisiza laddu nemukuba abetu n'agweri oyo yawadde omulala yali mukyala w'omukulu oyo yeerabira
nti obulamu bw'ensi eno bwa kiseera naye malayika alimawutu emulamuza nga baagala okutukuba amasasi kakati oluluddo nawulirayo no bosi Museveni nga naye eddoboozi terikyavaayo ne ŋŋamba Allahu akbar Mungu wa buki kati mumanyi asigadde lye lino tabani lye lyani mumuyita muki omanyi mbadde mumuyitani mutabifu ebyo byammwe mwana noberako ekintu kyomubonereza nakiddamu omanyi oyo olina musiru era oba olina okusaba ennyo Katonda omwana oyo okuvaamu omwana oyo n'omukubira ekintu nakiddamu omanya nti omwana oyo olina kusaba nnyo Katonda okumugjamu omuntu kitegeeza nti tabonerera yaguba omwami ono kati n'abantu abamuyambyeko okuvaayo bagamba ababadde balwana aveeyo omuli mukazi we weyavuddeyo ebigambo byazzeemu okwogera buli omu yeewuunyizza era kati omuntu asinga okubanga si musanyufu olw'ebigambo ebyo ye mukazi we n'abaana be ababadde bamumiisinga bakusibira kwogera wavuma Pulezidenti Museveni olina gye wamuvumira ogatteko n'emisango gino emirala gye wazza egy'ebijambi egyo sigimanyiiko siyina byegimanyiiko naye n'olunaku lw'ovuddeyo ebigambo byewafulumiza mu ggwanga nga bivvoola bivuma olwakabampaane wa kamera nti oyagala okoleyo vidiyo etrendinga basigale ng'etambula ku social media naye baana babakutte ojja kubeerayo ogwo nkulayirira ogenda kuddayo awo we walinnye wafu walinnye y'amagye nkulayirira ogenda kuddayo eruzira tomazeeyo emyezi 5 kigenda kuba kiralamukko temusobola kwogera bigambo bizimba nobeerako nowa analysis ku nsonga gwe n'ogamba nti speech yange gye nnabanga nvuddeyo egenda kuba yakuvvoola yakuvuma ng'ate baavuma be balina obuyinza ako ke mwerabira gw'owagira yadduka naye bannange omuntu n'oba ng'oli muntu mukulu naye ng'omutwe mukalu n'ogamba ono yagejjera ky'omutwe yakulira ki gwe tasobola kufumiitiriza olunaku lw'osembye lwaviiriddeyo ddala terwozizza omusango omulala kati ogenda kukakasa kati ffe tulinze a few moments later mbadde nsuubira nti nomubeera eruzira eyo babaterako TV ne mulaba embeera eri ewabweru mbadde nziwe mbadde mmanyi nti mulaba amawulire ne mulaba embeera kyogamba tebakubuliifinze wabadde wetaka kubuliifingibwa otegeera embeera eri wabweru wano ndi kati samwa oddayo mu kkomera kati nsaasira mukazi wonze ye kaika gwe nsaasira omuntu amaze emyaka 5 nga tebamwebakako n'alinda bbaawa agamba bbaawa ng'akomyewo kati kangende nziremu okunyumirwa ku kasekisi kati ate ogenda kuddayo omuntu atayigira mu nsobi zo oba mujega nnyo omuntu atayigira mu nsobi ze enduulu media excitement bale simanyi nti ekyakutwalaganya bwekyo olwokuba abantu bakuŋŋaanye n'ogamba kati kampagi obeera omu kati wano bakuwase niwe naba ogenze teryagera kuddamu kukulumirira abadde bewuba mu kkooti ku lulwo abategeera nti nno kati omusango oguzza otegeera bulungi mbwera bagenda kukomawo nkugambye ensaasira balooya bo bajazira sente n'ensaasira abo ababadde basaba ababadde balwana nga bakukyalira mu kkomera okugamba nti omuntu waffe aveeyo kubanga mu kkomera teri kalungi nigwe n'ofuluma n'okola omusango gwe gumu gwennyini. Bannayuganda mugye baleko okusookera ddala nsooka okulisaayo Honorable Muwanga Kivumbi former MP Butambala. Muwanga Kivumbi oluvudde mu kkomera yakavaayo naye abadde yakava mu kkomera amusookeddeko Lubongoya. Naye Muwanga Kivumbi kikuwa ekyokuyiga okuva bakukwata obadde mu kkomera
abantu abasinze okubeera n'abawozeza omusango ne gubeva be bantu bewakuba ennyo kulaba nga bagwa mu kalulu. Abantu bewakuba Mpuuga Sseggona be bayimiriddewo Asumani Basalirwa be bayimiriddewo mu musango gukulaba nga ova mu kkomera. Wabakoze batya naye olubadde nga tonnava na mukaguli Lubongoya nga yakutuuseeko dda ng'atandiseeko ku byabifaananyi naawe. Muwanga Kivumbi wayimiriranga Kavule n'ovvoola Mpuuga n'ovuma Sseggona Asumani Basalirwa era wawunziko basudde mu kalulu naye nga naawe ogudde. Muwanga Kivumbi kikuwa ekyokuyiga nti abantu bano bewayisanga obubi ng'oli wali Kavule n'abayaayi bafutu soja ne bambega ba Museveni ba Lubongoya be bayimiriddewo okujja mu kkomera. Sseggona alwanye buteetubire okulaba ng'ova mu kkomera. Naye bonna abaakuwaganga wali ng'ovuma ge bakuba embeekuulo nga tebateekayo. Bobi Wine aluwa omulabyekaawo, Katana omulabyekaawo, Zedrigo balabyekaawo. Abayimiridde mu musango gw'okujja okuwolereza omusango abadde Sseggona, Mpuuga, Asumani Basalirwa n'omulala yali Elias Lukwago lwakubanga naye ali mu kkomera era naye attunka naye okulaba nga avaayo bye bamubata Sseggona. Kakati gwe Muwanga Kivumbi tuzzenga tukugamba twalinga tukugamba wano ng'oyogera ebikikinike. Oli mu bawozi b'obunyama ovuma banno oli ku banno bavvoolo bakola ki? Kati ekyo omukulu Muwanga Kivumbi kikuwa ekyokuyiga era wuvaayo weesetinge buto ogende weetondere banno ab'ekinywi kyo muddingane kuba NUP tekyaliwo. NUP yafuuka y'abafeeriya. Gwe kyova olaba oluvudde mu kkomera nga tonnaba na kulinnya kigere kisooka bweru Lubongoya mulabye yeekubya naye ebifaananyi. N'olwekyo Muwanga Kivumbi oyina okumanya gye wava ne banno. Ojjukira embeera gye walimu ng'oyingira Butambala mu by-election z'e Butambala. Bampuuga nga bakyakwazika engoye nga mukyali ku kitebe kya DP mukyali obutundu obw'ebisatu. Nga mukyali wa Mama Deewo ku kitebe kya DP ojjukireyo gye mwali mmwe ttiimu zammwe. Muwanga Kivumbi we wasuliranga eWambogo embeera ezo zijjukire. Bino byobadde waddanga Kavule n'owoggana baliwa bakozeewo ki kyenkugamba nti Muwanga Kivumbi oba ovudde mu kkomera ddayo weetereze. Abo ba Lubongoya bambega ba Museveni banoonya mawulire bayite bagenda kukolera n'akamu n'akatono. Okuleka okubaza nga ovuddeyo bajje mu kamera balowooze nti balina kye bayinza okukola naye tebalina kye bayinza kukolera. N'olwekyo tukusaba bano abasajja bola aba Lubongoya tebalina kye bakwetaaza. Bakola mirimu gya mukama waabwe Pulezidenti Museveni. N'olwekyo ndowooza kikuwadde ekyokuyiga mukulu Lubongoya, mukulu Mpuuga. Bano abasajja babalabye abo tebabiriimu. Ndowooza leero abasinga munaabeera ku sayidi y'abasajja Mivule. Basajja Mivule avuddeyo nalyoka agamba nti gavumenti eno yalimbamu. Mbuno omumyuka wa sipiika twogera ku Thomas Tayebwa nti teyalina kuddizibwako ku bwa sipiika kubanga lwaki baba bavunaana Anita Anet Among ate ye depute we ne batamuvunaana. Okusinziira ku basajja Mivule avuddeyo nalyoka agamba nti ekitegeeza Uganda erimu abaana n'agaana. Anita Among bw'atwala generator ya $5,000,000 ne Tayebwa yewa generator. Anita Among bwe yakolera olukomera ku kizimbe kye kya Kawumbi ne Tayebwa naye ng'akola okunoonyereza. Tosobola nkugambye tolina bw'oyawula Anita Among na Tayebwa tosobola. Namba emu lwaki Tayebwa tiyakuba nduulu nti onaakozesa bubi ssente? Lwaki yakuba nduulu? Tosobola kulwanyisa nguzi ng'okola bw'otyo. Abaana n'oddira abaana n'ebyana. Anita n'agenda mu kiyumba bamusibiddeeyo myezi emeka. Tayebwa ye ne bamuwandako eddisuuti adde mu paalamenti. Amawanga China, Singapore, Malaysia, South Korea, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar tebakola batyo. Mwenna tosobola kukwata ku Anita Among n'oleka Tayebwa n'ogamba ogenda kulwanyisa enguzi. Mwami Museveni agenda kunkyawa. Nebwa ekirabo Katonda yakimpa nze ndi w'amazima. That's me. Kakati tosobola kulwanyisa nguzi nga Tayebwa ye speaker mu parliament. Ebibadde bigenda mu maaso byonna bye bavunaana speaker Anita Among. Tayebwa yabimanyako n'ebimu yabiganyulwamu.
Kabata wuno talina bigambo birungi eri full figure. Avudde naloka agamba nti full figure asusiza okuba nti nate alumba n'okuvuma abantu oba oluusi abatamuvuma ngako. Full figure asukka yatuyiikiriza nga tetumuliiko. Nze kasana nabe ng'avuma kantongo sinakisi kakazi katu akatamuliiko akali ku sinakisi zaako n'akavuma n'akawemula kakazi katuka akawala kazaala olwokuba kasemberedde derikifoni era nze derikifoni mugamba alina kubeera ne bantongo ze kiraasi ze be bantu be ze levo ze gy'emyaka gye bantongo balina okuba nabo otagenda kubeera n'abantu bakadde mu bagende simanyi ku derikifoni zinedda basalimaabu gy'emyaka gya derikifoni balina okutambula nabo kubanga banyumya emboozi ze zimu naluka avuma akaana n'akawemula kakazi kattu ogamba otya Ntongo my sister how are you Ntongo snacks wanna akakyazaako ddi bannaye mukaguleko ne ku snacks akaana ako kantongo keerandiza mpola mpola bwe kasiika ebinyeebwa kasiika obundaazi kasiisa emikyomo katunze engoye katunze amaliba atunze zikalooli olaba nga akawala bambi kakazi katukagezaako kweyiya ate Ntongo snacks togeza n'ova wa derikifoni tokkiriza okuwangula sigala nga ogenda wa derikifoni sigala nga derikifoni mukwano gwo sigala nga omuwagira kati tulabe oyo owafaafe okwegatta tugenda kwegatta fena fulufiga baavumye nze ndi tiimu balista timo ndi tiimu Senga Asidi Wuuna avuddeyo era n'abeera ng'ate ayingira mu nsonga za Chosen Becky ne taata we. Bonna bano munnange avuddeyo n'abaako ate by'abagamba. Bw'ati bw'abannyonnyodde, bw'ati bw'ababuuliridde, ate era bw'ati bw'abasabudde. Chosen Becky's father, how are you dear? Jangu mukwano nkubuzeeko jangu ne muwalawo Chosen Becky. Ntandike nani kantandike ne tata. Tata wa Chosen Becky ndiwo kutegeeza mbuno ekyokujja nosabiriza boda tekijja kusoboka. Olw'ensonga nnyingi nnyo naye nga ekisooka you have to set your priorities straight. Ekisooka kya byonna wagenda okulabanga mu bizibu byolina mu nsi oyina okwegatta olina okumala. Wasooka kuwasa mukazi nga tonnanoonya byanfuna. Gwenga ku myaka gyo owoomerwa nnyo okumala. Mu kifo ky'okutetenkanya olidde otya otambudde otya okuyima kwakusingira ebintu byonna siraba muntu agamba nti naweebudde taata. Taata wa Chosen Becky engeri gye weerabanga serebu twagala okkirize tukudiscussingeko. Toyimbangako wadde oluyimba wadde okubeera omu ku bazira ba Uganda olw'okubanga wazaala omwana omuyimbi gwe naawe nolowooza mbuno oli serebu. Taata wa Chosen Becky n'abazadde abalala, please, your child is not your retirement plan. Teyakusabaako okwegatta oleme okukozesa obupiira. Okitegedde ekyekintu. Emyaka gyo emingi ennyo tewagikolerera wagenda mu kanisa kubuulirira njiri gwe gy'otagoberera. How? Omwana wo azaala buli wasanze alinga nze obufumbo bwamulema ali awo talina mpisa atweyambulira nga yakazaala yeegaala. Gwe nyini osabiriza Bayibuli teyagala muntu asabiriza. Pastor ndiwo kutegeza Bayibuli teyagala muntu asabiriza. Kirala Bayibuli tekiriziganya na musajja ayawukana na mukazi we ate n'alipira abalala. Tekiri ekyo. Wamala obudde bungi nnyo mu kifo ky'okukola ng'oli ku luguudo obuulira njiri. Iffe kati bosaba boda tuli baana ba sitaani tetumanyi wadde enjiri tetugyetaaga. Mukwano tubadde tusaba genda ovuga amaato nga abagoberezi baani ba Yesu. Ekirala taata wa Chosen Becky lekera okwejja mu ggalala oswaza wano wajja ku mukolo gw'omwana ogw'ekitiibwa.
nosabiriza emmere n'olulunkanira emmere nosimba layini y'emmere n'okola otya beerako eyo taata toli serebu omwana wo ye serebu n'ebirala bingi bwe naagenda mu maaso ngenda kukuweebuula tubadde tusaba otambuze ebigere olinnye takisi ozine mukazi wo kubanga era omukazi ng'owafunye omupya agenda kukuzaalira bw'onoova awo ate ng'okomawo tukusondere ezamata neza napi tekijja kusoboka okitegedde ekyo ekintu tukusaba okakkane genda olime after all obeera Masaka mu balimi genda olime Chozeni Becky ekyakuganya Chozeni Becky webale nnyo okugaana okusondera taatawo webale nnyo ekisooka oyina ebizibu bingi nnyo naawe ng'omuntu wawasa omusajja olina abaana bangi mu basajja ab'enjawulo olinga nze waneeno mukazi watu tokyayimba wakyusa omulimu give me a second my love okay wakyusa kati omulimu okola mulimu ki okomba matako g'abagagga okomba matako g'abagagga ogwo mulimu muzibu okitegedde but also omugagga w'engeri gyali omugagga ayinza okwagala okutaasa omuswalo taatawo nga teyeetaaga kusondera obwo obusonga butono nnyo mugagga wo ogw'okomba amatako omulimu gwo omupya agulire taatawo boda ekyo nakyo kive mu ddiiro maliriza ŋŋamba bazadde babasereebu muve mu mawulire temuli basereebu tetwagala mmwe twagala basereebu kubanga basereebu bamugaso eriffe mmwe abazadde baabwe musigaleeyo tujja baweebuula tujja bagugumula mwebale nnyo kumpuliriza mwebale nnyo goodbye mukama waffe abampeera omukisa bba tukuuma ensalo abalina okukuuma Uganda ng'ate be balinnyirira eddembe ly'abannansi n'olowooza gwe mukulu Museveni tusobola okusirika obusirisi ng'otuuse n'okussa ekikono ku balamuzi n'otuuka okugamba gwani abuuza n'ogamba nti abantu tebajja kuddamu kufuna bbeera abali ku luuyi olw'opoozinga ye gwe mulamuzi awo n'ogamba gwatuddeyo nti tukyalina obwetengereze bw'ekitongole ekiramuzi nga Jeno Museveni agamba nti tebajja kufuna bbeera ate nga Jeno Museveni si ye omulamuzi Jeno Museveni teyasaba bwa chief justice yasaba bwa president bwa Uganda ate nabo teyabufuna yabwekakaatikako ate kaakana ali mu kulagira abalamuzi biki bye baba bakola mu ssomero ly'amateeka sisomangako nti ne Museveni yaliyo si y'omu ku bamanyi abaliwo ku nsonga z'amateeka ebyabajjeno byabajjeno bwe tujja ku by'okulwana obulabbayo obukenuzi n'obulyake mmwe bakafulu naye bino ebyamateeka mutuleke ffe abo bataputa wano waliwo okulinnyirira eddembe ly'obuntu ng'ate ekkooti yeekozesebwa okulinnyirira eddembe ly'obuntu abalamuzi balinnyirizi ba ddembe ly'abuntu tekyewuunyisa chief justice waakuno olwamulonda mu bintu byonna ebinyigiriza ensi eno obulabbayo obulyako obubbi obuli mu ssiga eddamuzi okukandalirira kw'emisango obutawa bwenkanya abantu ye yalabayo kyakumwogerako ku social media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribing ngo likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba teweerabira kuba nti no video eno gimpeera like teweerabira kuba nti noleka obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga tukutumirako ate era mukwano gwange omulungi n'okuba nti no osubscribinga ku YouTube channel eno beera bulungi weeraba.